kati gundi ekyatwayambiddwa ekitibwa Kawasi n'ategeera. Okufa kwa President Hage Godfred Geingob wa Namibia mawulire ga nnaku nnyo kubanga tuyinza okugaa nti afiiridde ku mulimo. Naye Namibia etuwa ekyokuyiga mu Africa. Mu nsi za Africa ezisinga obungi bwe ziba zaakeefuga zitera okuyita mu mitawaana mingi n'obuvuyo. Naye mu Namibia kibadde kyanjawulo. President Sam Nujoma yasooka okulira SWAPO, ekibiina ekyalwanira obwetwaze bwa Namibia. Oza yafuga ebisanja bisatu n'awummula. Naye nabano abamuddirira ng'ono omugenzi kati kwetuza okukungubagira. Akoze kinene nnyo okulaba ng'ensi ekula mu byenfuna n'ekifaananyi kyayo okutwaliza awamu. Ate era President ono kwetuza okukungubagira bwe yafudde tewabaddewo kavuyo mu kufuna musikaawe ate era bateekateeka n'okulonda mu maaso awo nga ssemateeka waabwe bw'agamba. Kale Namibia y'emu ku nsi ezituwa essuubi mu Africa. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.